bonna bajja kujja abakulembeze abapya tuwulira enjogera ebawubya era enjogera eyo nze njagala mugisuule emitala. Enjogera ebawubye bagamba nti omuganda akola mu gavumenti mumusosole awo mwerimbye awo muwaba kubanga bona ogamba okusosola Katumba kubanga nkola mu gavumenti kuba saawagira kyowagira ate nga nze ndi mu ministry ate nze bwejja okwagalako ekyuma ekikola enguudo kakati ate onsosole awo oba weerimbye wekubye endobo. Omugenzi Kafero yagamba nti awo bakuwadde ekijiiko kutika lole ya mucanga bakujeko ekitiyo kubanga munange yagalagaana mubalabye wano nga bakkirira movement eri muki mu buyinza. Programu ezigenda mu maaso zaki za NRM ya gavumenti eri muki mu buyinza. Budget yaki ya gavumenti eri mu wealth creation bwe yajja buli omu yakola ki yafuna. Nolwekyo eyo engombe eyo gye batandise eyo mugiwalana eyo gye muba muwalana kubanga ffenna tuli bannayuganda eggwanga lyonna lyaki lyaffe. Yes, ekyo njagadde kiyiseewo temukiwuliriza abakyogera mu bagambe nti awo mutuwabyanga eggwanga. Ffenna tulina kuweereza buli omu aweereze mu ngeri ye naye nga tuweereza bantu bafune services kubanga omuntu wa bulijjo yekyayagala the services. Ate tojja kufuna services nga ososolana yandibadde akola ki yandibadde azikuwa kubanza okubeera nti ndi mu gavumenti nga ndi muganda tikinzijako obuganda bwange kijja kitya nze obuganda obwange si bwakunoonya. Abamu amanya g'ekiganda bagafuna n'avidaviti eryange siri avidaviti eryange lya origino lyabasisi. Nolwekyo ensonga ezo bannange tuleme okusosolagana ebyo mubiveeko nga bwe ngambye okulonda kwaggwa kaakati eggwanga lirina kgenda muki mu maaso. The past is gone, the future is the best. nga babaga nti ne bw'otunula ku mubiri buli kintu Katonda kyatonda ku mubiri kitunudde mu maaso tugenda mu maaso. Ennyindo etunudde mu maaso, amaaso gatunudde mu maaso, amatu gawuliriza bigenda mu maaso, emimwa giri mu maaso nga tugenda mu maaso. Tuve ku byaki kampeyini zabaddewo twavumaganye abamu twakubaganye embale abalala nakati ebirundu bakyanyiga naye eyo feezi yakoze eki yawedde. Eyo yabadde feezi kyawedde eyayiseemu ate ayiseemu tayakoze eki tayiseemu. Kati tuleme kudda ogwolwo olutagwa olwo. Omuganda aga nti bw'ofiira osula ku malaalo nedda okuba okulonda kwawedde kampeyini zabaddewo zawedde nga tugende tukole ffenna tutunule kukola kwejja mu bwavu nga ggwe kunoonya kawogo kawaka omwana agenda ata ku ssomero wakati biri bye tubaddemu simanyi ono wa red ono wa bulu ono wa yero tojja kugenda kutunda muwogo ng'osooka kubuuza oli wa langi ki muwogo gwo n'omuleeto n'osooka kubuuza waayi oli wa langi ki muguze muwogo wange kyoyagala kyeki sente. Nolwekyo bana tuve mu bya logologo olw'okuba okulonda kwabaddewo gwe tewampakira biki tugende tukole. Tuve mu biseera okwekubagiza n'okulowooza ebitaliyo tulowooze kukola buli omu asobole okukola ki okufunamu. Akati n'abagenda okukolera mu katale kano muzeeyi bulijjo ayogera kulembeka mugamba olugogo lwewunzikira sayidi emu leero kati lwewunzikiddewa Lukaya. Akati gwelemu okulembeka lwaki tolembeke lwaki tulinda gonja ave Kongo kubanga mu katale walinda bawo gonja buyitirivu naye lwaki tulinda oli ave Kongo ettaka eryaffe terikula mu gonja. Lwaki olinda akatungulu akava Kabaale nga naawe osobola okulima wali akatungulu n'ojja okateeka wano ku mudaala. Tuveemu obunafu abantu yiga okukola. Akatale kagenda kubeera wano yes abanafuna emidaala bajja kukolamu bajja kufuna sente. Gwe bwe watafunye mudaala kiki kyotunze mu katale
omuguziza kyo yali ku mudaala mu katale ako nti ow'e Kampala bw'anaaba agenda alina okuyimirirawo akole ki akigule. Tubeegayiridde ffenna tuyinza obutajja mu katale naye ate ffenna tusobola okufuna mu ki mu katale. Gwe tundayo kyolina. Laba biki bye beetaaga mu katale. Baagala nkoko gwe zirunde, baagala gonja gwe mulime, baagala muwogo gwe muleete muwogo ng'ali fresh. Toleeta biwuta tebiwuta bye bigenda mu katale kubanga tenta tebajja mumuggulako. N'olwekyo tukozese akatale kano katuyambe. Enkola abantu ebitundu bye bakoleramu n'agaana edda si kya buntu bulamu. Embeera eyo ekyuke, abantu bafune bakolera walungi aweeyagaza, ate nga n'ebyobulamu bitunuuliddwamu, naye n'oli agenda okujja okugula ebintu abe ng'abigulira mu kifo ekirungi ekiyonjo era ekyeyagaza. So the President directed for us to construct a number of markets along the way, which included Muge, Katonga, Bridge, Kamengo, Kinoni, and Lukaya, Kano. Nekati mwabe Lukaya mwesuneko, kubanga buli obulala bwonna tetunnatandika. But Lukaya, you already have your market. So I want to congratulate you. Njagala President tumukubire mu ngalo nga tumwebaza. Mwana gwoteekamu akantu kange kali ke nagambye abantu bakawulire nga tusiima President olw'ensonga eno.